AMAWULIRE ku 9:3 BTFM kakusomerwa Okulumba. Ngagano mu bujjuvu ku BTFM ekintabuli ky'omuzika ekisinga nze Paul Kulumba. Omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni buhabula atendereza Sabaminisita w'eggwanga Right Honorable Robinah Nabbanja olw'obuweereza bwe bw'ategeezezza nti omuntu ayagala ennyo eggwanga lye. Omukulembeze okwogera bino abadde yeetabye ku mukolo gw'okusaba kw'okwebaza Katonda ogutegekeddwa Sabaminisita wa Uganda Right Honorable Robinah Nabbanja olw'ebyo byatuuseko mu kisanja kino. Nabbanja yazizzaayo empapula mu kibiina kya NRM okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kakumiro mu kisanja ekyokuna mu kalulu akajja aka 2026. Nanyoni ngoza kushima Nabbanja kubanga okumukoma ngwabe minister ngwabe prime minister nkawa mulozire ari Mr. Mukunja. There will be no war here because the UPDF is able to crush anybody who brings war. But also peace has got to the issue of law and order. Bwetweyongerayo omulabirizi w'omukono Enos Chito Kagoda akubiriza abakristaayo okwewala bannabbi ab'obulimba balina ebigendererwa ebyabwe by'okubajja ku mulamwa n'okubatunza ebintu byabwe. Omulabirizi Kagoda bino abyogedde aggulawo ekkanisa empya ezimbiddwa ku kyalo Kagala mu busumba bw'Ejjinja Misindye mu busaabadinkoni bw'e Seeta. Ebyo nga bikyali bityo abakyala abakatoliki basabiddwa okubeera ebyokulabirako ebirungi n'okukomya okwekubagiza ate bafeeyo n'okwolesa ebirungi naddala Katonda bye yabawa. Bino nno byogeddwa Father Victor Semogerere bw'abadde akulembedde mu mmisa kwekeriza Jacob Sub Parish e Mugongo mu Town Council y'e Kyengera. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga asabye abazannyi n'abawagizi b'empaka z'amasaza ga Buganda 2025 okulembeza empisa okusaako okubeera ekyokulabirako eri abalala nga beetabye mu mpaka zino ez'omwaka gwa 2025. Mukuumaddamula asabye abatendesi n'abateebi ba ggoolo okwongera amaanyi n'obukugu mu mulimu gwabwe kisobose abateebi ba ggoolo okwongera ku ggoolo ze bateeba olwo n'empaka zinyumira abaziraba. Katikkiro bino abyogeredde Buddu bw'abadde aggulawo empaka z'ekikopo ky'amasaza ga Buganda mu butongole era nga Buddu mwekubidde bannaffe abagomba eggoole mu kubwereere. Kakati abo abatendeka omupiira balina okuwagala abateebi era ndowooza okusomoozebwa kwa Uganda okusinga obukulu tuteeba eggoolo ziba ntono kati Buddu ewangudde eggoolo naye emu ku bwereere tugikulisa abalabi b'omupiira twagala kulaba ggoolo zezituleetera essanyu. Omutindo gubadde mulungi tewabaddewo ffujjo lya ngeri yonna kye tusinga okwagala kye kijja okukuza omupiira guno ogw'amasaza. Abakulembeze b'ekibiina ki Democratic Party DP wano mu Buganda basazeewo okubola obukulembeze bwa DP obukulemberwa Nobert Mao. Minisita w'ensonga za ssemateeka n'ensiga eddamuzi mu ggwanga era basazeewo okutondawo ekisinde ekituumiddwa Make DP Great Again. Bano bagamba nti bakulwana okulaba ng'ekibiina kyabwe ekya DP kidda ku luguudo kubanga obukulembeze bwa Nobert Mao bulina ebigendererwa ebikusike ebyawukana ku bigendererwa by'ekibiina kyabwe. Enteebereza y'obudde wano ku BTFM. Ku BTFM ekintabiro ky'omuzika ekisinga bwe bali kuwuliriza okimanyi nti buli mwakimanyi nti amatagalato gabunga gasengejjeddwa n'obwegendezo obw'amaanyi okuwa obulamu obulungi eri ggwe ne famire yo kw'ossa n'ebirala byonna ebikolebwa lato. N'olwekyo tugamba nti gali pure, safe and delicious. Tugenzeko mu mbeera y'obudde bwe lwaffe twogera nga akawewo baaba be baana baliwo ng'era bw'oba otambudde nga tutaddeeko ekizibawo mbutuufu owulira ng'empewo ekuyingire kusensera. Naye embeera eno tugisuubira okuba nti bwe zinaabera ssaawa 2 akasana kajja kuba kavuddeyo n'olwekyo tujja kuba mu mbeera y'ekiddedde kasana ng'enjuba bwe yeememula ate nga bw'ebikibwa ekire olwaleero.